ono omusajja wabosa akomyewo era kiyita president wa UPC naye president wa UPC okusinza constitution yaffe alondebwa bulondebwa teyiyita bweyisi bosa alina ekizibu nti alina abamukozesa abami Tunobote Foundation okubayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe okulaba nti Honorable Jimmy Akena tatereera mu ntebe kati bafuna omuntu afaananga bosa bamuyambisa naye ndowooza ekyo kijja kumuyamba kumala bbanga ddene kubanga ffe nga UPC tetuli beetega okufuga omuntu gutalonze ekyo tekiriiyo otundu oba yamuwa obukulembeze yabumuwanga muntu naye taliiwo okuzanyirako ffe tetuyinza kukkiriza muntu gutalonze tukulembera ebyamala budde. This is Kingdom TV.